tugenda kuteeka Kyagulanyi Robert Ssentamu ne basajja be yajja nabo mu buyinza bw'okulimba abantu ku social media, tumugeraageranye ne Dr. Emma Wanyama, omuvubuka omuto tannaweza na myaka 30 kubanga yeesimbyewo ku kifo ky'abavubuka MP mu Eastern Region. Kyagulanyi Robert Ssentamu tetuganye abamu Museveni mumukooye emyaka 40 mwagala kukyusa buyinza, naye okuva 2018 twamulaba nga ayingidde ebyobufuzi n'olwaleero. Njagala tugeraageranya achievements ze nti nankubadde tannatuuka mu buyinza, naye waliwo essuubi lyatuwadde oba bw'atuuka mu buyinza kino kye kigenda okubeerawo. Tumugeraageranye naffe NRM bemugamba nti tetulina makulu, tubavuwaza bwavuwaza. Tutandise bwe tuti, nyiza okuba sinnawasa muwala, naye ng'omuwala oyo byankolera bimpa essuubi nti oba oliawo bwe naaba muzaddemu abaana ajja kunzimba. Okujja kwa Kyagulanyi n'ayingira Parliament, twasooka okulaba ababaka abalwanira mu Parliament ne boonoona ebintu ne bakubagana eŋŋuumi. Abavubuka abato by then zaake yali ayina emyaka ng'egya Dr. Emma Wanyama gy'alina olwaleero. Emma Wanyama yonna ali sayidi eno w'NRM. Muvubuka muto yeesimbyewo ku kifo ky'abavubuka mu Eastern Region ajja abakiikire mu Parliament. Emyaka egyo zaake nga tukyali endejje kuba nasoma ne zaake be baaleetanga obuvuyo n'okwekalakaasa ku ssomero. Gurupu eyajja ne Kyagulanyi ye Dr. Stella Nyanzi, omuwemuzi Kkungwa, ayogera ebigambo ebitasikana mu kamwa. Stella Nyanzi mujjukira bulungi, ayogera ebigambo ebitasika mu kamwa. Okujja kwa Kyagulanyi kwe kwajja n'omulembe ogwavuma Kabaka mu 2018, 2017, 2018 omulembe ogwavuma Kabaka ku ttaka ly'e Busaabala. Omulembe gwa Kyagulanyi wetulabira ebibinja by'abantu nga bapengepenge balumbuye Kyagulanyi bawaana buli lunaku nti n'abakubi alien skin yabagambye nti abavubuka b'e Busoga mwebale nnyo muve ku bivubuka by'e Buganda ebisiru ebitalina kye biyinza kukolawo nga Museveni abitulugunya. Kyagulanyi ye yajja n'okusosola mu mawanga openire ng'ate omukazi gw'alina ewaka mu Nyarwanda ng'atagamba nti abasajja bajja nasima twabayamba baatulira ente zaffe batuuse embuyinza tebatuyambye. Kyokka abatuuse embuyinza batamuyambye, mu mulembe mwagaggawalidde era mwafunidde buli kimu. Katuze ku Dr. Emma Wanyama. Dr. Emma Wanyama muvubuka atannabaza na myaka 30 naye nga CEO wa foundation eya Pure Hearts Child Foundation Uganda eyambye abaana abasoma mu 15,000. Era amasomero ag'ebbeeyi wano mu Kampala kuba basomesa amasomero ga bbeeyi okuli Naalya, okuli Zinnamugongo, okuli Seta High zisobola okumujula n'olwaleero w'enjogera waliyo abaana abava mu Pure Hearts Child Foundation Uganda. Dr. Emma Wanyama eyali ku street n'afuna omuzira kisa n'amuyamba n'amuweera musajja atunaamanya ennaku ye yamujja e Bugisu n'asoma n'afuuka dokita akola ebbombo. Bino byenjogera bya mazima nti akola bbombo mu ddwaliro ly'abamagye. Kyokka ate olwaleero yeesowaddeyo ng'omuvubuka awa testimony ku NRM okwesimba wakiikira abavubuka. Kakati Kyagulanyi Kimpugugu Ssentamu Seffuliya abasajja batambula nabo wano abali wano abakozi b'effujjo n'ebweru w'eggwanga Bawumalo Kisekka bayeekolera baani abali inspired by him okuvuma abantu abakulu, okuwemula abantu abakulu, okwogera ebitakwatagana buli kaseera. Munnabyabufuzi yenna kw'omulabira kwe kwogera ebitakwatagana buli kadde. N'atugamba kino enkya n'atugamba kiri, luli n'atugamba kino luli n'atugamba kiri. N'abaali bakyaye Museveni genuwindire nga balowooza balina essuubi mu Kyagulanyi kate amaanyi yagassa mu mpuuga. Njagala okulabula abavubuka bonna abali mu Eastern Region, abali mu Busoga, abali mu Bugisu, abali mu Bukedya, abali side zeyo ne Tororo. Temufiirwa mu kisa Katonda gw'abawadde ogw'omuvubuka oyo Dr. Emma Wanyama, kubanga ebitundu ebirala birina products nga zaake. Enkula y'omutwe ekuwemwa y'enviiri. Abalala mu Parliament balese bantu nga Malende. Shamimu Malende okuva lwe yajja mu Parliament ne yeerwaza. Naliko ku Serena nga tuli ku show ya Misa Kisemakula. Twali gye bapaakinga. Nendaba nali mu mmotoka nga tandaba. Najja nga atambula bulungi. Njogera bino nga ndi musajja mulokole. Najja nga atambula bulungi. N'ayambala engoye n'abamukwasa omuggo n'awenyera. Abantu ne batandika omusaasira eri ewaali abantu. Nenge eno mu parking avuddeyo nga atambula bulungi. Ababaka bonna Kyagulanyi be yaleeta mu Parliament abagira ku kadi ya Nopu beevumye, beewemudde, beeyisizaamu eggaali n'ekibiina tekinnamala myaka 7 kyeyuzizzaamu kyeyisaamu eggaali buli lunaku.
Kati nno abavubuka mwe abali mu Eastern mbasaba temuwuliriza bigambo bya muvubuka oyo Smart Tango Odoyi mutabani wa Tango Odoyi. Abo abavubuka abajja okulya ssente, those are political prostitutes. Balina okwegendereza. NRM bajja kugira bakimafia kubanga Museveni agenda kutegeera ddala emize gyammwe gye mweyisaamu. Nsaba abavubuka n'obwewembe mwenna abali mu Eastern region mwegatte tuwe Dr. Emma Wanyama akalulu kubanga muvubuka muto naye bw'obasimba awonezaake n'abavubuka abali mu parliament tebalina kye balaga. Ye alina kyalaga nti atutta abaana ku masomero nga yeyambisa foundation ye eya Pure Hearts Child Foundation Uganda. Yeesimbyewo akola aweereza abantu asomye ate ng'amanyi obunaku bwe. N'olwekyo nze sina ssuubi mu Kyagulanyi nedda. Essuubi ndiina mu buli mubaka w'NRM yeesimbyewo. Kyagulanyi simuwagira oba wetta oba weetuga oba weefukira simuwagira. Mpagira Museveni, mpagira Muhoozi, mpagira Dr. Emma Wanyama, MP Youth Eastern Region, status Benz Mercedes. What's your name? Yeah, my name is Kotro Sandra. Yes. So tell us about Pure Heart Child Foundation. Yeah, Pure Heart Child Foundation is mainly a scholarship foundation that is meant to cater for kids of the, like people who are not able to pay fees. Yes, and it also caters for those students who are able to perform well, but because of certain conditions, like maybe studying in poor schools, they're not able to perform so well like people who are in town. So it also caters for such students. How did they allocate you in Agago? Because here we are in Agago. So how they allocated me is, in the year I sat senior 4, they went to those different schools and they saw the best students in the different schools in Agago. So luckily, unfortunately, I was among the people who were picked. I saw you were so wise. You have compound eyes. Oh. So you studied from which schools? Did you study from Agago or you went to... In my O level, I was in Agago. That's where I got the opportunity to be picked. Yes. But then when I got Pure Heights Foundation scholarship, I studied in St. Kizito High School, Namgongo. St. Kizito High School. So, yes. Did you have fellow students who are from Pure Heart also? Yes. Yes. So you are many beneficiaries who are in Pure Heart? Yes. In my school, we were more than 50. Yeah, that was St. Kizito High School, Namgongo. In which class are you now? I'm in first year campus. Oh, you at campus? Wow. Which university? Yeah, I'm at Gulu University. Gulu University. That's good. So you decide to come back and to your home place, your region, and you study from here. Yes. Well, I'm so happy to see you. So I'm a man from Masaka. I think you should marry a man from Masaka. Not so? No.